gwe sajja gwo manyi goyogera naye nze Kaye wisdom tomanyiranga nchimudda namu kati Balamu nkuwa respect ne sigaza abayisima mijagulo n'abo abantu bo sigala eri joli naye wondabanga toyasamanga. You don't know where I come from. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwenna abatulaba abatwegaseeko abakatulaba kati nammwe mwenna abatufollowinga bannange mwebali nnyo mwebali ddala mwebali subscribinga n'atannadaba ku subscribinga kanyigeeko nyigekadde ekintu kibeerenga kyeyongera maaso. So amanya yenze Sakozi Farouk wondabira wano ndine Kaye wisdom tugenda menya wiki yonna yo tategedde wabadde ku nyonyi ku boda kagali ku taxi ku train wonna wobeera mu ango yo fe tubikuleetera ne tukumenyera n'otegeera ebigenda maaso nga biri summarized mu kabaketi kamu. So shene report by Sozo Property Consultant. Sozo yagamba mwana tu jangu omuguze ebintu mukubire simu omuguze ebintu ebyo byokoye nga owulira ngobira biri mu mbeera nnungi bimuguze katikati bya gym bya restaurant bya waka byonna bigula mwana tu wali awo ne muganange bamuyita Fiona owa Chama Kutwa esangibwa ku Spana House duka liri 321 bo bakola fashion obagamba bugambe nti njagala kunkolera design eno wet njagala kuntungira olugoye luno weruti oba wa design bonga bakikolerako batsangibwawo. Enamba ya Fiona eri 777 121103 777-121103 ye Fiona mukubireko ya designing abo barema bani bonna bakaye yabakolako. Zuwena nkutumidde wamma webale nze mbandeta abakyala wani Uganda abafumbye Zuwena agenda mu 19 years. No oyo mwana afumbye. Yes wolabanga omuntu afumbye oyo mwana afumbye era Zuwena 19 years. Zuwena wenjako Zuwena oyo mukyala wa Bob Wine bana oyo ni namba emu omukyala Bob Wine. Zuwena tumwe big up. No anti kati Zuwena katika nkubule kiri ekyonona family yoyo kale kisolo kule bebe kulu mulaba just singa akyusamu ekintu eki bebe kulu attitude anti kati no percent ne attitude kati ati kuba namawulire kugwe kubanga akwetaaga nze kyemunenyako ekyo kubanga njagala oze King Mike emabega owulire njagala okwate full figure nga sibya kamera omubuuze bulungi. Okay. Kati omanyi lwaki isima awagira bebe kulu yakyogera ku kamera yagamba abantu nga bebe kulu munnanga osobola okubanga olina womwetaaza okuyisaawo anti kati weebaze Katonda wasala actually asobola kwagala kwa oli musiraamu munno manyi mu abasiraamu mutusosola kati akwagalako ekyo kyobala ayagala neisima mutabuliki munne Mamizu nkwagala. Ojo ndetereyo keeki wa Mamizu wena. Yabingambye. No ndetereyo ku keeki wa Mamizu wena. Mamizu ngenda kunoonyako tuberenga tu. Nsaba ku keeki Mamizu. Sina buzibu. Kayono yaleeta obuzibu. No. Nebeira we. Katino kankubuli. Ojja buuza wali ewaka. Obuzano muganda wange yave Canada Gideon. Yagenda okuva Canada. Nganze ntambula na music wa Bebe Cool. Bebe Cool agenze kutabuka butabusika. Nze ntambula na music wa Bebe Cool. Era nga muganda wange yawagira Bob Wine nganze mpagira Bebe Cool. Kaye leka ngambe Zuwena wange. Zuwena yanyigira. Zuwena atuweyo ku keeki. Tujirage wano bannamawulire. Atuwe ku keeki. Kale jinda eterenze njirage wano. Ngenda nkavalinge ebintu bya Zuwena. Business yengi mulangireko. Nezuwena sina buzibu wagamba Zuleha simaye bikibi. Nezuwena nange muganga amazuwena bino bitubamu ne Bebe Cool ziba ntalo za feza bya bufuzi naye ku bantu abamu abakwagala n'abakuwa respect Zuwena it's me. Ero no wanaleta keeki ngenda gikwata bwenti ngamba bawagizi baffe nyambale ne t-shirt ya Zuwena cakes bagitabata. Okay kyonna kye bayita business eyo mulo kubanga otukumidde rasto yo mulo ndaba abaana bo oyo mukyala olaba abampisa n'abalala ekyo kyonki kwebaliza. Bebe Kulu omumanyi
mwala bikulu okalaba akakawala kalina empisa Kaye chechiche nali nkugamba abalenzi simanyi naye akakawala anje nkugamba kati ekyo kyonki mwebaliza batono nnyo naye wiki etandika tutandike none balizanga abantu abanjagadde Faluku abantu banjagadde Faluku mpita mu Kampala awo abantu ne badduka okuko serefinga sina hiti omanche kitegeeza kati bali abenale bali muri batesi bategedde tidde n'okutya n'omusajja afudde ku meeza toli ali abuli wambajja kuwo obutwa Faluku tolabye engeri gye ndiddemu nga tujja mu mmotoka togirabye kati toli ali bintuntu yotategeera so baganda bange njagala tutandike wiki tujimenyemenye mpola tubere nga tugenda maaso mulimu ebintu bingi kooti Bobi agenze mu kooti YABADDE agambya ebintu byammwe bya president mbikoye ka stepping it down mama award bazijjeeyo bintu bingi mondo bamutaddeko warrant arrest bamunonyeza kati ku mundu se bintu bingi njagala tubitemete nawulira Balwanire eggulu ne Balamu wali omusse kakati oyo ajja kuddayo mu Sabuli abatulaba tubeere nga tumenyamenya wiki yonna tubeere ng'ogitegeera entertainment politics entertainment byonna wamu njagala tutandike Bobi Wine ageze mu kooti no naye kati njagala kujjawo kya Balamu kiri nti nze bampita eggulu nze kankule Faluku ffe tukoledde gavumenti eno lwakubanga tetusasula omusajja omu yaŋŋamba ekyo nti yanga wisdom nkulaba ojja wano y'omu ku ba technical class eyo naŋŋamba kyemmanyi ekintu kimu ku baggayi bano olaba tebakuwa ssente kitegeeza bakwagala oba bakwetaaga ne muga kati naafa bwavu naŋŋamba no gwe kitwalira awo nebo bano abajja wano ne bamutemera n'adduka batamwa naye gwe gwe bayita ne bakwebuuza nako nze that's me nze kasitankola ekintu nga sikyange Faluku nga ky'abantu bonna kati nze bampita eggulu n'entuula n'abasajja kuva ssaawa 2 paka 9 gwakiro nga nze simanyi ti the next Saturday nti bagenda kuyita buli muntu yenna akulembera art mu Uganda ne bapromota Balamu naye mwe yajjira kati mba ndi mwakyoli nga promoter nga mu bapromota actually nali simanyi balina ekibiina kyabwe bakita National Promoters Association Architects simanyi president na bonna bacopa babalunya bonna bali omu kane wabeerawo wali barwagadde abayimbi ne Artist Trade Union yani Taseruwaji UNCC bana bakulembera theater bonna yabayita kakati naawo baddagala si bonna baaliyo kakati nefe mutusuula wa bannaye nze bampita simanyi nakumanya nti waliyo nefe twabayisumwa muri essence anti labayo kyannuma n'okunnuma omanyi nti noono mukyala nantuma yali yangaine wisdom abantu abo bayitanga abantu afiiriddwa aba art lwaki temunga naye wandingamba ndikola ki naye nze nagenda dedde before nga bampisa mu meeting kunebuuzaako nga kyebaŋŋamba mbaawulire wakati wa UNCC Trade Union n'ebirala kati ne UPRS kumbe yayise dda meeting eyanna nga abafuzi bawano egenda kubeerawo yabayise naye ng'asose kuyita nze kati tulina abantu abalala ne paka saa 9 gwakiro mba mu ruumu yange ndaba abantu bateekawo Mwacholi in compound bateekayo net bitya ndaba amajeyo nalaba abasefusi nentegera waliwo ekigenda okuba wano kati munnaye mbeeyo ngenda okulaba abantu bonna bakuŋŋaanye babaawudde bano bali ni bamanager baande baani omukolo nga gw'amaanyi ngenda okulaba musajjawo Balamu agamba ki ali wali yeetala ku muzindaalo bitya kati making a story short ya presenting a paper on behalf of promoters promoter nayogera mu statement egamba bweti nti ba promoter be bafuula omuyimbi kyali kati olaba naawe okiwakanye nagamba nayogera kati nesirika nagamba promoter anti tulina okwawula promoter ki waliwo babivulu promoter wabaawo ne bano abaana batambulira ku Balamu ambuulira omuyimbi gwe yali amekinze oyo Balamu alimu promoter wa bivulu oyo taba promoter is a booking agent kakati ndi munda omanya abasajja abagagalidde ku bana kakati nenga Balamu line jayigi ndowooza tegize ngenda okulaba ayongera agamba era omuyimbi fwe tutali omuyimbi tasobola kubeerawo nenga asobola kigumiikiriza nemva ngenda okuvaayo nsanga bagundi batudde nembayitamu kati Balamu nno kale kati chopa Balamu abaayo oba chopa nga boogera ngenda okula chopa ayepu chopa ate n'akyongera nnyo fe tuvunanyizibwa ku atinda sowa no ife chopa oyo naye akimanyi naawe kati nentambula paka ngenda okuyingira bwe nti mu tent engalo nezikuba wisdom kaze wano
meeting ene ekole kubanga abaana babatya Badagala sibatya babatya nengamba Balamu bwoba yisaawo ekintu kyo ate tonyigiriza kisizewo mu mateeka nenzija ne musanga ng'ayogera ne mugamba malize mpo omuzindalo nginukula tamala ne muga gundi mpo omuzindalo n'agumpa nga Saleh wali Saleh angina Silvia buli jeno kasoro yagwa bitya bonna batudde nga meeting eri nti jeno Saleh agambye okuva leero ngenda kwawula bani abakulembeze ba art era atali awo nga bawayiki benda they don't count you nga nekirala teriyadda kubanja government kimala leero Balamu agamba kwata akazinda nga mugamba jeno Saleh ono omusajja akulimbi mbadde eri wange yawula makati ga promoter ne manager yes Roger oyo manager Spice Dana yakwata Spice Dana from zero oba Shiba Jeff nzolaba Jeff waliwo ba manager nganjagala batwalira nkoko nga Jeff akwata omuyimbi nga Shiba nolabira dda nti Shiba is a star yes nti Jeff adira oba atunda ttaka oba akola ki n'atarafiya kati manager Roger yakwata Spice era bano balaba Spice wakabi naye nze buli wensanga manager Roger musalutinga mugambe kikyokola ku Spice oba oyambye ffe ba industry nze ba manager babiri bensamu ekitibwe Uganda is manager Roger ne Jeff Chiwa naye tuterabira ne Swang's Avenue nzija no Swang's Avenue kati noluriza najogera kati lindako wendetera Swang's Avenue ne mugamba ono omusajja agambye nti promoter mbu yavunanyizibwa ku muyimbi mbu yamuteka mbuli kimu era we batali tebabawo ne mugamba Jeno Saleh kati nentandika teeke ne mugamba Jeno Saleh bano bagayi manyi babalimbalimba no balo bwoba wa sente ku foundation egamba tibe batuvunanyizibwako wallahi Jeno Saleh zibawe naye tugenda kudde Kampala tujja kuba zena programu za mwana otegedde kye nayogera kakati ne mugamba Balamu ono no Abitex omuyimbi nakezesa kokerokero ye chairman board of chairman wa UNCC omanyi gayo yagena akuba nyadungu bitya that for gundi ne mugambo yo musajja omulaba omuntu am booking omutwala mu America gwe bayita booking agent ye promoter namusasula ono Balamu ajje wa Spice namwa milioni 3 namuga ngenda kutwala waliyo nyimbire Balamu ye nakola milioni 3 nga naye awadde omuyimbi milioni meka 3 kati ono Balamu ajja ku muyimbi amaze okukola nze Balamu one time yangamba nkola n'abayimbi simanyi 3 Chameleone simanyi Juliana oba nani go yangamba abala ayongerezako bongereza kati ajja ku muyimbi star ne mugambe ate bakulimba abayimbi banaku bebefuako bokka Eddie Kenzo started from zero ne yefuako paka wali Martin namukwata Martin namu yes kati Martin beta yandi badayogera not Balamu ne Abitex ne bajjo chopa gasia tutwala tugende we muba mubanga muba President 7 wa muamuloga you are promoters actually muri balombi babayimbi ekyokubiri nga Jeno Saleh tebakulye ebinuso muyimbi asoro kubeerawo watali promoter okimanyi nti no manager nga Martin asoro okujje wa FMP tulina okwawula omuyimbi asoro obeerawo awatali bivulu promoter yes omuyimbi asoro kubeerawo watali bivulu promoter kubanga manager ground balala anti kati kugamba manager yafuna actually chandi badde west Beyonce ina ba manager nga munana fe wano Don Moen yali ajje Uganda omwana akulembera East African Gospel na nyingiza mu deal eyo okutuka okuganda Don Moen twayogana abantu nga mwenda okumuleta Uganda nene bamala bana balokole ne batubako nomulete wakayanja bibiri balokole bannaye kakati abayo aba batambuza abo nabo baba manager nga wa drop wa music wa bitya otegedde abo gamba under Roger Tiroja wo mulaba aina avunanzibwa kwabo ba bodyguard bikoze bitya bwe bityo naye ne mugamba okitegedde Jeno naga nkitegedde naye nga bamukola ki naye kati Jeno Kayanja Jeno Saleh tunanya nnyo President Museveni Jeno Kayanja naye amazima gali nti bano bakyali abasooka omwetoloola be baliko ekizibu babalimba kakati mbanjogera ekinyusi kyombuza lwaki abantu bagamba mbanjogera omusajja nakola bati wisdom tosembera nnyo mukulu musajja atudde wali njogera kati naddamu ogwo wisdom corona safety sembere mabega anaga mazembere mabega Balamu nali kazinda ne mugagwe sajja gwomanyi goyogera naye nze Kaye wisdom tomanyiranga bwe mbanga njogera ne Saleh tomanyiranga
Gomanyi gye nvudde ne Saleh. Bagana akamulaba wano huyo mubuuze. Gomanyi omusajja janzije. Tomanyiranga nkimudda namu kati. Balamu nkuwa respect. Ne sigaza abayisima mijagulo n'abo abantu bo. Sigala eri gy'oli naye wondabanga nga njogera ne President 7 toyasamanga. You don't know where I came from with those people. Tomanyi oba President 7 yajjako ewaffe, you don't know. Twalwo bye twogera nga twesigaliza. Nakigambye ali Maaso bonna baba actually wenayogedde Jeno Kayanja yategedde nti kuba bamumanyi we zivaako ezaziba zivuddeko nayimuka bw'ati ng'atidde kuba yabadde amanyi either ngenda musamba. Njogera nakimugambye era waba teyakiyize nja kuwe namuga Balamu onsanganga nga njogera ne President 7 nga njogeranga ne Jeno Saleh aba babiri osirikanga sigaza abo bayisima bo bakingi Michael simanyi babitya mukole sente siri bulungi nnyo naye ate siri bubi nnyo. I'm 32, I know where I came from with my family. Tomanyi family yange cheri ku government eno tomanyiranga bwembanga njogera toyogeranga ekyo nakigane minister ono ani nakiwale tuli eri mu set house babade bagala sente meka ba promoter naye kitegedde buzibu kubanga abantu tebamanyi kwana ze Kampala buli omwaga abana ekyabadde gulu bana no njaga kimakinga clear. Balamu kwa respect nengeri gyokwatamu baking Mike abo bani ebikomeyo nze wisdom mutabani w'omulalo sibanko FDC. You don't know family yange chichiche ya firo mweno government gendo chibuze President 7 ndabo yogera naye obagendo chibuze Jeno Kaya Jeno Saleh bana nze nkoyeze mbozi kati emboze yo gitegedde wafirwa abantu mutalo mwe mwagala tubeera anadda ate wale mpulideko nga manja kati yamanyi kyendi omusajja yansobera twali tutambula ne president ere ate nakimugamba dabbala mulwa kwatawulira tutudde bwe nagamba omuvubuka oyo yazze nangamba omuvubuka oyo wamaliza nga Catherine wali bite nenyimuka namuga Balamu bwobanga tosobola kwatula linnya lyange mukamwa tolyasamanga mti muvubuka oyo tomanyi gendo buuze president uli Kayumba wali gendo mbuuze nga tuli tutambula naye simanyi lwaki oyo omusajja ayagala nnyo omanye engeri amanyidde nnyo bano abaana abajja ne bafukamira awo abo ne bamukabira n'abawayo akakadde. That's stupidity. If you are a useful idiot, remain in your caliber. Kaye Balamu tumuleke Balamu. Nabalinga Balamu abo bandabe bulabi. Omuntu ayogera kyoyogera. Nti ba promoter be bagambye omusajja be bavunanyizibwa ku bayimbi. That is wrong. Kyaswangizi kyombuuzizza. Nengamba Jeno Saleh nti Jeno Saleh not before that day. Twali mu meeting abo nabagasiya tebagirimu nengeza nenjogera ku Julius Chaze Julius Chaze aroza simwagala ne bangamba tu Julius Chaze osoro mugamba najja ne mbagamba omukubiranga muwadde ya ticket asoro kujja kwana muzimbya kwa kati omukubira Julius Chaze mugabe bakwagala eggulu naye ajjenga buno bukafanku nali mbukulebeeta ne mbaga Julius Chaze wali ne company ye kwa Julius Chaze era kanchogere wano nze mba mu meeting nenjogera ku bantu abo basindi abo bani Julius Chaze nagamba sijja kwogera meeting eyo yakiro nemba gamba wano waliwo abantu balina lebo jemmanya Julius Chaze nga ina abayimbi be nga beta actually ba Julius Chaze Swangs Avenue mwetaaga okujja wali abayigirize nga musasudde how to handle this industry ngeza Swangs Avenue ne bangamba mulete nembaga mumugule ya ticket akola ne Benon ali okajje on special invitation kobo actually banjako ne simu ye oba bali mukubira simanyi nenga njagala kujja babbi why omayiro kinwana kankubulire ekintu falu kankubulire buli president yenna atakoledde entertainment industry amagenda ge wanu gasoro kuba mabi tu wabatagenze bubi ligaseye eberako ekikyamu kyovola mu butu byonna be bamunenya naye wogenda ekongo bagamba mu butu kyatuyamba nga abakongo yayamba art industry yabo ku mulembe gwe mu butu akulaga abayimbi abasukka mwaga who made it bonate nga babera France abachachikuba yes bogende Tanzania Diamond Platinum is a product of Magufuli boje Uganda government ya femazewe myaka 3 gendo buzaba benalem bakubulye product nemu Eddie Kenzo yefubyeko ngakana kambata ya buildings mbulyo muyimbi gwa lesi Museveni embulira nti export yange njaga
mbulirayo government yaffe nti ono omuyimbi is our product. Oleta Fresh Kid is a product of you people media. Olaba teyaletako teleta kale yandyesibye ku ono simanya jajja mane Fresh Judge or Fresh Judge. They don't. Balowooza ebyo mata simanyi kukola ki obagambe bibye mukola. No, you organize it. Bagambe aba movement bali organized. Abunga obalaba bonna kati bali kudiriza abubbi abo. Bonna nga obalaba n'amakoti gaabo. Bali kudiriza kati wala bikaluwa bagamba kati aba batwala mu State House walo diruja bonna nga obalaba abo. Enze eri mutoyi nentya n'okutya nengamba ye bonna nga wisdom riwa amanyi riwa amanyi omanyi kikubiye wisdom nebakata mumanyira muddeno mu meeting za mutemugira kati abeinaare mbwe they are masters of kubba kati abo bali abaziza million ngebyo waliwo mmono nekati obagamba nti nno muddire mu organize ate let me tell you, do you know the last financial year entertainment industry mu Uganda ebadde yakusatu according to statistics Uganda Bureau of Statistics figures linako malo maliriza according to Uganda Bureau of Statistics record zaayo ne Bank of Uganda entertainment industry last financial year yabadde yakusatu in terms of yes no employment ekikola kati niyo abasajja bali wali ababetolodde balogo babbi but because nagamba President Museveni teri akwagala kusinga nze why bano bonna bazze bakuwadde proposals za kusaba sente nali wano juzi tewampa nerero nzize ate sitonda banko nga nze wano nti nze ku byange sente buzizo munzeetaaga ye nibo batolabye nti nze nalomba nze ndi mwana wa mumbejja nze jenga nomba omukopi tuveeyo ebintu byammwe mubitereze nze my job Faluku nze siri wano sagala ndaba alowooze nti nkabira sente no nze bukyatandika kugenda President Museveni njogera ku industry oyo mbadde ku TV nenjogera ku Kyayi Kenzo Kyayi Kenzo yes amanyi nti simwagala but nze bantwala ku same way because of the Kenzo nga njogedde ku musajja kanjogera ko linnya limu Patrick nali na ku BBS nga bamukwatidde Ivory Coast nengende ekapeeka twali meeting nengamba General Saleh Kiwanda yaleeta Eddie Kenzo obutasayininga na government ya Kenya eya tourism ambassador nga amusuubiza okusayininga naye time weggwako abana Kenya gye bawa Eddie Kenzo ne basayiningamu omuntu omulala eno Kiwanda n'atandika obutakwata masimu ga Eddie Kenzo Kaye Saleh now are you serious now why are you telling me because I'm telling you because omuyimbi omunga Eddie Kenzo wananyiga ajanyiza abayimbi abalanga bimeka call that guy no abalala mumuwe ekifo gobaga Eddie Kenzo tabamugambanga yali ankubidde kasimo kunebaza ne wabata nebaziza Katonda oyo alaba alinsasula fenze abantu betukoledde banji kyovola banamula alumba omusajja w'emagana nemuga shut up sigala yiyo yagala kufuna soft landing wafunye kyawedde oli omusajja mwesonyiwe tugende ku bya kooti kakati ekoti ya Bob Wine kati kankubulira ekintu kimu falo atute mu kooti and I'm happy atute kibiina kya atute no byo atute ekibiina no awabidde President Museveni kati kankubulira ekintu kimu Faluku buli move Bob Wine jakola bwaba tagikalukiratinze ebeerako omukono gwa Mukama otegedde bano obalaba aba European Union byondaze bino kituufu bagenda era wapowa bamulabe kujjako bano bakatumba nyonyo be batagenda kusinkana bannansi abanoonya abasajja abo tebajja balaba bagenda kulaba candidate of FDC balabe President Museveni balabe Kyagulanyi bwe bafubye nnyo basobola okukola ne Mugisha muntu ne aba nze Bob Wine aba achievinze why Bob Wine takyaddamu kuba kyekimu that's recognition golozaali tebagenze wakatumba nini oyo yesimba kuba president oba Nancy that is one two kanze kuchekoti atute President Museveni nga sinatandika ekyo nyine statement gy'enjagala okukola omanyi omuntu yandibuuzizza nti Bob Wine lwaki yandigenze mu kooti gy'amanyidde ddala nti mbutuufu waliyo bakada judges nti mugamba jamanyidde ddala nti tebagenda kukola ki nange nkimanyi tulina bakada judges kati lwaki Bob Wine ate nga muwagira why Bob Wine afa nnyo ku nsonga ze ez'amazima okusinga ne bali bakada judges boyogerako
omanyi kyentegezeza mu statement Bobi Wine olaba agenda akimanyi nti bali bakadde judges nekyabaza kimu kubalabisa kankuwa example mbadde wano wentuuse nongamba bakyaswala abantu mukyaswala mulimu abaswala ate wisdom nandizano nga njogera ebiriyo nagamba nzenzeko wa movement atali kidoli ekidoli yo kimanyi ekidoli yo kimanyi mbadde manyi tiensonga yammwe ogenda mu kooti either kayiwa oba kuddamu nzijja nze nagamba nze ntuna Bobi Wine bwenti bagezi bokka basolo kalisotinga Bobi Wine tebakulimba bw'oba oli musiru tosobola kyovola Andrew Mwenda yatandikanga this boy cannot explain the physical policy amuka nakawala tanekeyongera kubanga Andrew Mwenda and the likes they think tengeje basome nnyo baita Bobi Wine bw'oba toli mugezi naturally you can't calculate his step. Let me tell you something. Mukulabisa kichenjagala okutegeeza. Benjamin Odoi yali Chief Justice we Uganda. Odochi bwale kulira olw'emyaka. Twamala emyaka egi nga President Museveni tannalondawo Chief Justice mulala. Nga deputy gwaita Stephen Kavuma yakolanga acting. Nga olwo President Museveni bamusindikidde batika tulebe naye nga aganye omukakasa because yayina okusooka omutuuza katebe emyaka gye amunnyonnyola ideology ye. Do you understand? Now Stephen Kavuma waba acting Chief Justice ngenda kugamba Stephen Kavuma bukyava ku bwa Chief Justice oba acting Chief Justice wallahi teri nsesola muwa mulimu teri lwansonga yalabisibwa nnyo wano nti musuru yakola asobola kuba mugezi naye byakolanga bya kisiru kakati Bobi Wine kino kyakoze okgenda mu court ayina abalamuzi bayagala okulabisa oba bano ba Winnie Odoro bityo dioro simanyi waliwo kibati ebyonna bonna nga bali ayagala obalabisa nga aba Chief Justice n'abo balamuzi abo batula ku Supreme Court nga bwe baliva ku Supreme Court oba kisimu judge bikoze bita teri genda bayita kola ki ekyokubiri teri mwana mu family yaabwe agenda kusaba mulimu n'agamba nti no tata wange ye yali Winnie Odoro. Let me tell you olaba Stephen Kavuma family eno gyayako ne ku TV nga balwanira ettaka n'abaana be tebasobola kuvaayo ng'asaba mulimu n'agamba tata wange Stephen Kavuma ne bamuwa omulimu wallahi teri kubyakola ne byekisiru kati Bobi ayina abantu bayagala to eliminating mu society ejja after President Museveni kwa President Museveni nze namunoonyeza akalune abantu mbagambe emyaka emeka President Museveni ne waba tuvuza nnyo ayinayo ebisanje ebyo ennyo nga kinyigiriza he cannot go beyond 10 years n'etaano gino gimalako it will be gundi nankani engeri gyagenda okukwatamu opposition otegedde singa n'abireetamu bino ebya force bita it will depend on gundi dialogue gyagenda okukola neyo force y'emagere bweneemulema muzeyi bw'onoolema okuba ne plan y'abavubuka bw'onoolema okuba ne strategic plan ku Bobi wallahi emyaka 5 mmye kubulira kiche tubasuubira mu kooti now Bobi yenga Bobi omyaka 38 akimanyi waliwo abantu bayagala okuba technically abakuba ne family ye osobola okulaba Stephen Kavuma bakuba ne family ye abantu ng'ebyo kati abo n'abajja mu system Uganda nebeera ne tubaziika the living dead kati Winnie Odoro ne banne akimanyi nti Bobi Wine asobola obutajjaayo obutajjaayo musango kwe kuwangula naye ayagala kulabisa bano ba Winnie Odoro zannaleero n'abalala nti ng'olyawo European Union esobola okuyita waliwo n'omukyala Sebutinde lwaki tebayitamu Bodoki gomanyi Sebutinde gyali wowana ali actually ye vice chancellor wa university ya Kabaka lwaki olowooza Kabaka tayita Kavuma yafa alinga Peter Nyombi oli yali gundi wa government omuweereza wa government yafa kakati wetufunayo omuntu asobola okulabisa abantu nga ba Peter Nyombi asobola okulabisa nga ba Stephen Kavuma you are welcome lwaki Uganda empya waliwo ebikere n'ebiwojjolo n'ebiyinja bye tutayagalamu kati Bobi Wine atuyamba ku eliminating gasiya kati ne bano balaba engeri gye bagenda osalamu omusango either yegenda bafuula one to be influential mu Uganda the Uganda which is going to be post Museveni oba emirambo kubanga nkugambye Stephen Kavuma omulabo kyava ku Chief Justice gomulaba wa ne family ye abantu bagenda kuboola abantu otegedde kye ngambye
after Museveni. President yenna alijja ne wabaliba muhozi kubanga ne wemba muhozi ngandaba wakola wali amajani obo okosa bukulembeze bwange nkusuula otegere kyengamba segona agamba nti Museveni bamwagala mu court personally era ino okujja anti katirabayo President Museveni bali bili yawoza ne bachalibe babesije n'abalala kati ono mwana mupya bwe kati kankubule ekinchimu kati kankubule we ani alabo no kati kankubule let me tell you ekiringa nkimaze kange nyina byendeta tukyali waawo kandete kino Uganda okumanya tukyali mbusibe Kenya kankubaliye bino abantu tebabimanyi Kenya return katugeze ku Uganda katugambe mpiji ye Kenya oba wakiso ye Kenya returning officer ye wa district ye wakiso nga wakiso katugambe ye Kenya ayina obuyinza okubala n'okulangirira MP abayisemu awo ayina obuyinza okulangira abakansala ne bammeya abayisemu ayina n'obuyinza okulangirira result president we Kenya zafunye mu wakiso awo wojje Uganda oyo returning officer yo wakiso talina buyinza kulangira results Museveni zafunye mu wakiso nja kutandika episode ekulaga obubbi obuluba bubbatya tugende ndinako kankumenyereko eyo tuina Katono nyanya chenyaga nenda sija wana do you know nti abana bagenze okubala nga returning officer abali mu Uganda 85% bava region yemu palala papa research aliruda kampi kwa episode njagala emitima nga jikakanye mbaburi akaluka bakatya nekatuka eri mbayina refusion anja atensoro kuleta nayo ebintu bitali iyo kati nde miteri kati ngenda kubulira kino do you know nti mu Buganda region abalonzi basuko millionaires ba registered voters pa electoral commission update ya 2020 mu western basoro kugamba bukadde buna nenga tebuwera kalika something neyeno mu Buganda omusajja yakunza abantu okulonda abangi era ne balabikanga bangi bakulaga nti wali abamu abataze kulonda eriye waffe wali ebitundu nga baze 10 teri yafa teri yarwaza teri atasobodde kujja nga balonze nja kulaga wane bintu faluko jana kutya bwebo bujuliza nti nja bireta gotofayo no kine kya court mission ndala nagambye Bob Wine omulaba atandise ku rugendo kati Bob Wine ayingidde ruweru Bob Wine kati ali mu rutalo bino bye mugamba nti muyise mutanuru bana abali bagamba nti no tugenda kuyingira ensiko no ensiko ya Bob Wine ya LWAKI style bino bye oli olowooza let me tell you kati gwe kankule Faruku twalina wane ebibira omanyi nti waliwo nga kagendere na mission okubisanyawo tueme kuddamu kufuna emulwanya biyingiramu olaba amabira oyo bwogenda wabweru w'amabira eri teri miti n'ogu kyovola akasana katwokyanga gundi nze nyambala t-shirt banaisinwa naka katwokyanga bali Southern Sudan genda mu bibira bya Luwero Triangle bayiyomu abachina kusala miti kutaka tekyali bibira okumanya bano bakambwe kyova ne Lwera bagala mujja omusolo okulwanira ne mwekwekeyo bamuyiwamu abachina nanti kati omuchere akulabe mangu bateka gwegendo osabe Lwera mboli mayonga gwe tebakumanyi bajja kugobayo ne mundu bagalayo be bategeera bayiro let me give you this ekalangala okutwala ya maje olaba ekalangala ebizinge balanga bino bitema no oteka security bweti kigenderere atenga nawe no president w'eggwanga nawe okikola okwekumira mu buyinza kiba kikolera kati omusajja yayita mu tanuru ye nsiko buli wasanga ensiko yonna agisanyawo kubanga nawe era kyewandikoze kati Bob Wine omanyi gyali ensiko gyalimu yeno hatandise asobola ogiberamu emyaka egyo goloza Bob Wine musiro okugamba nti nno muwadde omwaka gwo omanyi kyategeezeza Bob Wine wakola nga statement gye mulabanga vague he means it ne mupapalamu ne mukwata abantu omanyi nti guno omulembe twalabidde ebyokugrabinga ettaka tibali tubbako oba kiki abantu bali tebalabanga konti babuzaawo abantu nga giri emirembe okimanyi nti oyo crime Katono nze yaŋŋamba nti drone ze zino taxi nze nga manyi drone zino za waggulu every day
kati twali tunenya government ezaaliko tukiraba actually kino ekibuzaawo abantu ne bababuzaawo it is breaking the legacy of President Museveni slowly by slowly. Lwaki mbyogerako nga ndi NRM kubanga nze my job is to protect his legacy. Bonna abakikola simanyi oba kirimu oba bamwa info because tekigasa kujja bwayise nojja ne drone nnya n'otikkamu abantu n'okomawo n'enkeera. Otegere kye nkugamba kakati ekizibu kiri awo. Kati Bobi Wine atandise olutalo lwe koti tusuubireyo ki kakati let me tell you kati kankuwera ino kankubuude ekintu kimu falu kansooke kino kamalize kiri ekya gavumenti ekya drone. Gavumenti ya wano yagambanga nti yo nnungi okusinga ku ziri endala ezaaliwo. Tegamba nti nnungi okusinga ku ya America oba ki beegeza ku zino. Nali ndaba jjuzi Nambozi n'ayogera ekintu nga mukazi ng'ayogedde ekintu yagamba bw'ati tosobola okuba ne mukyalawo nga mulungi gwe okay ng'oli ne mukyalawo noga bane mukyala wange mulungi asinga ezzike no bonna kati webeeno gavumenti yaffe y'NRM yeegeza ku gavumenti z'obote ezaali embi gonna mazike y'NRM zike n'ey'obote zike mwena mulyagire. Otegedde gwe kye ngamba chovola anti kati wetuleteza eze Kagame Rwanda abantu batono yiyi Rwanda yali wanonga eri bubi nnyo edduse etyo kusinga. Otegedde bogeza kunanja juzi nalaba babuukira America nalaba nono deputy gun America kakati mu Washington wali amaje 10,000 ezo amaje agali mu Washington DC gamaliriza nga tegalina muntu gwe gakubye muggo wadde gwe gabuzizaawo wano laba ekiri mu Kampala bulina kubabuzaawo muntu amaje ge beekwasa agali mu Washington agabaddeyo nga Biden arayira gabaddeyo ne gamaliriza nga tegalina gwe gakubye muggo. Otegedde wadde gwe gakutte gutwalya mu drone. Kati kankubule kanze ku kino ky'obuuzizza nti nno mu kooti Bobi Wine asuubira ki kati kankubulire kikyaba asuubira Bobi Wine waaba yali ajje ku NRM win asobola okuddamu n'abajjako win ate ng'oŋŋambe nti kooti omanyi win Bobi Wine gye yajja ku Museveni oba ku gavumenti mbuuza winiki ya Kibalama simutegeera yagamba yagala kubeera Kibalama yazze n'agamba anti kakati eri gye bamusuubiza tebamusasula bazimulyako sente n'agamba bano abasajja baati bakusasudde nalabye ne mukwano gwe Isimami Jaguro ng'ali mukaanya sente yali ne bano nengamba katashibaga mwana wange muganda wange bano abasajja kasita baggwa oba used and thrown away. Now Bobi Wine waba yali akujjeko hit no winning gwe NRM Bobi Wine waba yali akujjeko win asolo gikujjako Bobi Wine yatujjako win ya Kibalama kati era asolo okudda n'atujjako win. Do you know what happened ku Kibalama twali mu court nga teri asuubira Kibalama teri asuubira Bobi Wine kuwangula musango gwa Kibalama. All the state effort, all the state money, all the state lawyers bonna bali ku Kibalama. Omanye ekyaliwo tumanyi tugende wa Segona yakwata Kibalama n'amulyanga ekikajjo baleese bayungudde uliriza ekiriwo kiki ababalya chipusi Kaye kiriwo kiki jinda konzi je bagamba NRM egamba oba bano oludda lumwawabidde mwawabidde ebitongole bingi omusango ogwo mwandikutte omuntu omu ne mugamba nti ono ye yatubba katusonge mu kati bali abakugamba basoma mateeka lwaki beewolereza gwe tuwasoma mateeka Bobi Wine let me tell you Bobi Wine buli musango buli step gyakola is calculated fully nkugambye agenze mu court nga akimanyi bali bakada judges lwaki agenze nsose n'enkuwa ensonga ey'okubiri gyendeese eta Bobi Wine yabajjako dda win asolo gibaddamu. Let me tell you teri yali akisuubira all the state effort nga zonna ziri ku Kibalama bwezi ne baleeta balooya nga bamanyi basobola okufuna ba Segona ba Anthony wa May ba Malende bani balooya abali eyo abato nga bali so fresh baleeta obujulizi nga n'oba mulamuzi kada NRM nga amazima genyo gamba wanyawo Bobi Wine asinze kankubulire olaba omulamuzi yabadde mu gwa Sempija ono minister wa agriculture
yagenze n'agamba njagala mujje mu encha tubale wana akalulu. Of course ngakimanyi minister do the needful. You have all the access ku box of police, you have all the money. Najja wabweru omulamuzi n'atuula nga yakimanyi wakoze ddachi ne baleeta box busatu. Obubiri obwasooka omusajja n'awanika oyo katongole simanyi katabaazi nagamba nange mulamuzi siruze nnyina wano sizezino nga bazikyusizza ko mulamuzi babale ne babala box bubiri bagenda okujjayo akokusatu akasembayo nga tebakyusa bukyusa siiru nga bakasika bati ne nga n'omwana omutakirala kikali kasumulule omulamuzi nagasirabanga musiru nga gwe ebyokuddamu bala obululu bisasizaamu kati yawangula sempi gyasigala mu kooti paka kiro omanyi kyali agamba banziriza akange mubamukuba miliyoni 5 n'okusingawo anti waliwo okuwolereza omuntu omusiru kyenkugambye Bob Wine waaba yali akuggyeko hit gwe NRM asobola okukomawo n'akuggyako hit kiringanga maniu ne weba mbi nnyo maniu nga mbi nnyo esanga Arsenal ne gijjako win Bob Wine yali abajjeko win mu kooti kati akomyewo NRM gye muli Bob Wine yali abajjeko win asobola okuddamu n'abasi ategeera ati olowooza kati wano musango guno wagira ulirize no nze nyumirwa nyumirwa katero tonyumirwa kubanga kati eringa gye batutte mu kooti nyumirwa musango guno oli ku site kati gwe kankubuuze ekibuuzo gwe Faruku tukyali bavubuka muzeeyi muvubuka crime katero muvubuka uliriza bempagira bakadde bali mu myaka gyabwe gya kawungeezi bandekawo wano nvaako ekyokubiri listen ekyokubiri nze weenaalemu yekkakkiriza nti Bob Wine w'amaanyi Kaye ekyokusatu nze ninako wenali obululu ng'oli afunye bubiri ne butuuka ku district nga bukyuse Kaye yes omusango keseno nze nina side yange gye ndiko oli ku side nabayo ninako Faruku oli musajja musiramu ntalo okubuuza ekibuuzo mu kamera olaba obululu bwa gundi DJ Jacob bwakyuse yakulembedde ava ku kyakusatu kati ye meya w'Ebunamwaya kyekugambye yes lwaki mbyogerako am here who knows nti tomorrow ngenda kwesimbawo kuba MP kuba kuba president nga mpoleeza ebyo ebyekisiru mbwa gwe nze wondeeta wano batolese Michael batolese Isimami Jagulo bolese Kaye wisdom the brand listen nze wondeeta wano tagenda labika mu kooti alekeyo the issue si president 7 kulabika the issue is one akulabisiza n'abalamuzi bali omulembe ogujja ogenda kulaba abalamuzi ne family zaabwe tezigenda kuddamu kulabika let me tell you olaba omulembe gw'abagundi omulembe gw'aba bani bano no tatugenda wala gwe ndagayo abantu 5 kujjako nga makati Museveni we yali alwana bali bobote naye ne bakyuka ne bawagirani Museveni nga wadde bali mu zi office ezo ne abala tetumanyi gye bali badisi batya kati kankule Faruku amusate tu nze nesomesezza someseddwa ku Central State House nga Dr. Tiamale yagamba nze mama wange yasomeseddwa mama wange n'afiirwa bbawe nga bamukubye amasasi okitegedde kakati I speak what I speak. Do you love President Museveni? Yes. Tusubire ki mu kooti win nze sisobola kukkiriza no nkugambye subire win ya Bob Wine waaba yali atuggyeko win asobola gituddamu ate ekirala kankubule Faruku waliwo abantu abasobola okubuzabuza President Museveni omusango Bob Wine twamuwangudde dda nga ndabye looyo ayogedde byobe byosomye agambye twasomye petition kanjigiriza abantu petition kati gine misanga gye Supreme Court bakugamba n'owandiika wowandiika byonna bye wandiyogedde wali wobiwandika n'owe kooti n'owaako ne bali bowaabidde kopi ne babisoma ne bali ne bawandiika defense yaabwe be bandiyogedde wali nga boogera bakugamba obiwandiike omanyi kye beewala kubanga otuuka mu Supreme Court ekooti esembayo tokoleramu nsobi kudda wali kwasamira wali kati nupu yawandiise bali ne baddamu naye wali we bazzeemu abainale mu manyi bagali twasomye ebintu petition za nupu teziri mu magezi balese katuzirabire wali ebyo ebintu ebyo bulooyo obwo bulabo obwo president wegendeze bulooyo obwo bajja kuba bakuteeka mu bombadi nga bo baddusedde Nairobi wegende sibwe bate bamulimba Buganda tebwatu wano gwe musajja gwe ngogamba nenjogera ku chaneno yenyini nengamba President Museveni ku ground oli omukazi wa Nika ali mu kwogera mu Gate West Main to Koboko akulimba
nenkugamba Buganda nenkuba Kiwanda oyo n'engalo ze za Kakono gamu bakubya akalumbu Buganda. Why? Because nga tetwatuuliza nga tulina abaana b'NRM ba mobilizer, abaana b'NRM njagala tuyita abaana b'NRM ba mobilizer olabe obulumi bwe balimu. Omanyi nti for the first time nalaba bakansala b'NRM nga balumbi nga sikirabanko nga balumbi ekitebe nga bazze for support ne nga balabe minister omu ayogera ku TV nti yabadde million 2 naye nga bawe emitwalo 2 n'amaana ayita police ne bakupatia gas. President Museveni oyo loyo obuloyo obukugamba bwagize mawule ne bugamba nti omusango wagwangudde dda muzeeyiraba basolo kuyisa kulitalaba omusajja najja ekola bwati nakutegula n'agamba okusinziranga wembirabye Magereju, you are down. What are you going to do? Nkubuulidde beera ki kuba ku masimu soko olinda ekirungi tolya nnyo watugamba olya kawo kamu na nakati muzeeyi beera ku alert ate nno gwe kankubuulire kino njagala tusukinge topic Supreme Court eyo giraba osobola osanga nga family z'aba bantu kati nga buli omu wadda aliko abantu ng'aba. Okay, tugende Kaluluka Jacob tuve mu kalulu tugende mu entertainment. Kaluluka Jacob naye anyway kiri bwesi n'ekintu ekirala n'ekintu ekyakisa yagala kwerabira tebamalaamu maanyi basajja nga ngambe President Museveni to be on the otegedde abantu ba opposition temumalaamu maanyi Bobby oyo kubanga abaze ebintu bye nze mbabuulidde batandise omuyiwa nutobasobola era kati waliwo ge nabadde ngamba ng'ali mugamba manyi bali mu kukuba bantu be waliwo omusajja omu bloga ali mu kukuba Bobby Wine olonda mpuuga ogenda kubanga olonze mbi bazibu nnyo babi olonda Seggona kankubuule ne kino kankyogere kuba entertainment kangu nnyo no Bobby Wine mugezi omanyi lwaki bakikola tebagala Bobby Wine alonde bantu bagezi ba leader of opposition 2 ekyokubiri Bobby Wine kankuwa amagezi londo omuntu ali royo nga n'omuyita asobola okujja nga afukamidde oyo abedi bwanika abadde esimba emirundi ng'ena nga agudde olowooza tali royo ku Bobby Wine ng'akimanyi nze nalabulira abedi bwanika ku CBS okumala mwaka mulamba ng'ali mu kwogera Bobby Wine bulungi Seggona abo boolaba yes baali babiruli naye those people royo noba nagamba gwe Bobby Wine tubadde mu kalulu k'abameeya wano okumanya omusajja mugezi kubanga kadi yali agimye kamiliyoni ne indirect nga wagira Lukwago chovola kubaloya bageno mu defense nachogera ne mbaga Bobby Wine mugezi ono nabira is a liability kubanga Latif yali amuyiye Latif abasiramu bayita Latif ne bamugamba nti Latif tuyambi kubanga gamazima ndiwe NRM ne ya mazima Lukwago yaddala abadde ku muntu wa bulijjo ge mazima kakati ono nabira is a liability nga Bobby Wine tasola kwegata ada banabira no indirect chovora ne ku musango ku farm ezizo muoreza kuliko ya Seggona kuliko wa Anthony Wamei kuliko ya Elias Lukwago. Okay, yes era twagala abamu abafuuka Abaganda twagala Baganda mwe Elias Lukwago ba Bobby Wine ki bye bagamba nti muri basiru simanyi temukwatagana simanyi muri ba no mutulaga obumu bano ne bana aboogera abamawanga mala balimba tebali. Okay, tugende Kaluluka Jacob. Akaluka Jacob kachuuse Jacob mutuuze Jacob ekisooka ani yakafudda everything omusajja yakawangula nga just baade bamukuba Jacob ekisooka kiri west bwe nawo nze abantu basatu omutima obedde ogunkuba asooka yabadde Mathias Walukagga nga mmanye ebye Uganda wano nga mmanyi system yaffe basobola okukyusa akaluluke era twali n'oyo ne mugamba ne tubagoberera nabami nabo kumbe batulabe ne bajanga batugoberera ne mugamba Mathias abasajja banomba manyi baagala nnyo division y'Ekyengera basobola okukachanga kubanga Ekyengera eringa Kampala actually Ekyengera Kampala osegedde that is Kampala metropolitan namugamba onayo okuzutya nangamba nsabira kati ngoyo era Danex ono kansala we bwayise eyayisemu yeyaze mu kifo kya Vijay Junior we yali Vijay Junior kululi yamusingako obululu 3 neera kali mu science kati oyo mwana Junior yakozesa science oyo mwana nako ate kati yagenze eri tebamukubya akalulu bamukubye hiji yagenze oba namuwongo simanyi bitya namuwongo bamukubya akalulu yes kakati omwana nankubira oba bitya simanyi oba simanyi byajjirako
anti kakati mazalawo bino junior mfecho gende wa nupu aliawo anti kwe kuzalawo manya abantu bwe balaba Bob Wine oli yali abaleta music waabwe omuteka ku movie alowooza bye bino Bob Wine ajja kujja Bob Wine kakati Katonda atula wano mwana we mama we Mario mutuukirivu Katonda yafunira Bob Wine ekifaawo kati junior bamukubiddeyo byakalu junior wange lwaki nempulya ekyakubisiza junior mazalawo singa yagenda ku nupu ani yandimye junior kadi ya nupu byenkugamba nema mukuba akalu ono mwana Anatalia twali mmotoka ye ne mugamba Anatalia basi ogenze magenda nedda ndi w'abantu nja omwana ng'olabira ddala ajja kukolera abantu naye kubanga abantu bakoowu oli yatuukanga wali nga tayagala kumanya ani ali kwambuleera newe nandi badde Anatalia ki ekimukubya maanyi oba amasanyalaze Anatalia masanyalaze ge matono oba pate Anatalia wa maanyi naye tojjira ku pate enfu pate yamukubya kyovola ne Lwasa nalabe Lwasa gundi we Masaka badde tusimbye kuba mmeya we Masaka ng'agasidda bifu abantu bamanyi kye baagala abantu bamanyi kye baagala naye oyambala oguteeteeyo okufuna ojja ku mbaga bakugigobako ki ekikubya Lwamiti olwamiti mpisa ze sirabanga munyolo wa mpisa mbi nga Lwamiti nagenda nani kansimu twaliwa ku Lwamiti oyo nendaba Lwamiti engeri gyeyogera naffe nga ani kansimu ali ku pitch neŋŋamba ono Lwamiti simulabangako gw'omanye njogera ya Lwamiti si yagendako mu Amerika mamanze Lwamiti ng'ayogera osobola ogamba manager wa Spark nga nkyayogera bune omanye omuntu wano mu Buganda ffe tuva mu Bantu group faluko osobola okuba nga tonvumye naye engeri gy'oyogeddemu nange attitude omusajja alina attitude eri etya tolaba nti no sikolagana Edison naye I rather be with Edison than Lwamiti kubanga ate Edison alina advantages Lwamiti asobola okulaba wali emmere ng'enjala okuluma n'atagamba nti iri Edison kyatasobola kukola kyekimukubya FDC yemukubya oba si FDC y'amaanyi naye yengo omuntu aliko ekikyamu kyovola namulabye ng'ali mabega wa Muhammad Nsereko ate munaye mukozi wa ddiiru kyovola atava mu makooti kati golowooza alinga bano abagudde akalu ye yateeka mu mmeka era ojja kusanga azijja mu bano bayimbi bitya n'akuŋŋaanya omudidi ate oyiirewo ki omusajja wa attitude yajja mu bano abalowooza nti w'amaanyi bano bannabyafuzi ba Muhammad Nsereko kati asobola okusanga yakuŋŋaanyizaayo sente ze n'akosaako koota nga wali alinawo 10 miliyoni kati ajja kugendako mu Amerika akomewo ku TV hasigale nga tajja kubanga Katongole babajjako kwa Katongole yateekamu ezize bw'aba yasibula tumuwonye ate kati galuwanga naffe bagatumalamu n'amaanyi g'ekisajja Lwamiti yegwe Lwamiti omumanyi nze okuntume wa Lwamiti omutume wa Kabushenga ne wa Dr. Kaliisa yes waliwo abaana kati nali ku NTV abaana bali ku NTV bino byogera abayimbi babimanyi genda obuuze buli muyimbi namwagala genda obuuze ne Wike Benda genda obuuze buli kale genda obuuze Dr. Jose Camilio oli omusajja ojja bwati n'akwata bwati musawo n'asitula ebisige n'olowooza ayogera ne Katonda nayo olaba oyogera ne Kasuku munene bwate tola nti Kasuku oyo alina eddalu naye Kasuku aba ayogera n'omuyimbi bambi omulaba nga amukoze eki amuwadde ekitiibwa neki ate nga wandisuubidde Kasuku yandirinnye eno ku mmeeza Lwamiti gw'omuzanyisa Lwamiti golo kati muyimbi kyova olaba abayimbi ate bagenze wajja kuba omutuuzi naffe twawanikanga era nze weyalidde Yesu tugenda kwogera ngeri gyaliddemu nempanika ku peegi yange kubanga Jacobo omutuuze Jacobo oyo Edison yamulumba Edison nga bawagira wa DP gaye abaddeyo kubanga mbutuufu yalidde wa Nuupu wa DP n'akwata ekyokubuli yabadde mmeeya then Jacobo n'akwata ekyokusaba kati Edison yalumba Jacobo n'agamba simanyi Jacobo wagwanga ki agukumbuzibo oba munyoro ndowooza munyoro I don't know munyoro oba mutoolo kati ng'amulumba amugamba agende esimbewe bwabwe ave mu Buganda nangamba what is wrong with this guy Buganda Kingdom kabaka wawa ntakulembera baganda bokka as a virtue chovola Bedi Wanika yali ku presidential debate eyaggwa vakwene muzeyi we waffe gyatya eyaggwa ne Kasujja nambuuza ekibuuzo n'amugamba
nti Abedi Bwanika obadde campaigning mu Buganda ng'ogamba nti bantu mu aba Buganda ku Burundi guno mulondeeko omuntu ava mu kitundu kyammwe. Kati Kasujja namugamba wakola ne BBC namugamba ekitegeeza gwa Abedi Bwanika obululu obusaba Baganda bokka. Omanya Abedi kyamuddamu yamugamba wamma ntegedde Kasujja oludde nnyo e London tokyamanyi bigenda mu maaso mu Uganda. Linda sendi ogamba nzijja Jacob okuddayo yesimbe wawe kyali kibi. Anti nzijja I'm giving an example to justify what I'm going to say. Kati abagezi otwogera bwetiti ne mugamba nti I mean Abedi Bwanika namugamba Kasujja bwemba ngambye abantu bo mu Buganda okunnonda nze yazalibwa mu Buganda mbasogala na Baganda. Who told you nti Buganda is all about Baganda people? Why Buganda kingdom is powerful? Bwogenda mu lukiiko lwa Buganda deputy simanya san deputy oliye yafa yali munyarwanda mulimu abayindi mulimu bamandera mulimu bani kyovola mu bwakabaka bwa mubweyo bugwa bwogenda mu bwankole banyankole bokka kwetarana bwe bugwa bonna bagwireyo ne badukanireyo ba Buganda bujja kuba strong even after this government. Okay. Now Eddie Senditi yakyogera wekiba kituufu yakyogera ku muntu mukyamu kansooka ekyo Jacob Omutuuze alinga YABADDE naliko ewantu wamu ku YABADDE ne boogera line nga 3 mu lulimi lw'ewaabwe nga tazimanyi kiringa ne Sindi oyo Sindi YABADDE Jacob Omutuuze they are more Baganda than the likes of Sindi. Okay. Jacob yawangu da kalulu kakatirabayo tujja ku kino Jacob omanyi returning officer omanyi amanyage simumanyi naye mpulira mbu akalulu kakyangibwa nnyo kakati kankubuulire akalulu kewakiso okayitako oba musajja ojjuka kikye nagambye nti no returning officer be Uganda 84% bava waffe palala papa andi kakati wawulira akungusibwe ng'atoola etono yabadde akulembedde simenya bbaale oli asobola okuba nga yetumwino n'akunguzibwe bagamba yafunye n'essimu emu ey'omuntu kimanyi bamuyita Jeni yasobola kikola n'akuwa Jacobo n'ogenda mu kkooti n'omala emyaka egyo Jacobo n'akusasula million katugambe 10 compensation ate ne bagamba mukaddemu Jacobo kumbe ye asolozza million ng'ebyo asigazaawo mmeka bisatu aba asalwa kiba kiyingidde ne mu record yaliko meya. Let me tell you something. Akalulu ka Jacob inza I was happy nga yawangudde because Jacob asobola okulaga abayimbi baleese bamekinze naye ekizibu ekizze kiriwo nange ekyansobedde Jacob bwabaddeawo zirisa mmeka nga mutuufu oli omusajja wa Nuupa ayina 13,000 ng'amuddirira ayina 2,000 byonna ddiyalafa omweziri nga Jacob ayina mmeka 1,000 something. Era ne ngamba wayi Jacob sijja mukubira simu kamulinde enkeera nkole ki kati nzo nawulidde nti awangudde I was happy because Eddie Sendi nenze kyemmanyi Jacob yawangudde ng'ava ku kyakusatu yawangudde aveeri notegedde ebintu byonna mu Uganda bisoboka nobote yabikyanga obote byaliwo tugende ku gundi Mondo bamutaddeko ekiwandiiko bagala mukwata arrest Mondo yakoze ensobi kankubira ekintu kimu nze nina emisango toli mulokole ndi mulokole naye atali musiru ate toli mulokole because abalokole abamu bagenda ne basabira President 7 kyere era bavaayo ne bamuwagira bonna bakayanja bagatuwagira President 7 abakatuliki bajja ne bagamba tuwagira nupu nga bagamba nti ate bali tebasiba mwoyo kati bugembe ne bana ne mboyo simanyi bakayanja balina nnyo omwoyo. Mondo ani amulwana musajja wange Mondo nagamba lulikankiddemu yagwa ekibalo ku lunaku Pastor Igalo yafa yeyasuula Mondo gwe kyotomanyi Mondo taata baali bamuyita Mondo ani mbyerabidde taata we y'omu ku baleeta gavumenti ya Museveni wano yali wakabi bagamba mu nsiko yali wakabi Mondo mwana wa mulwanyi kati Mondo ani Bob Wine nga yiga afudde Mondo yaddanga wali n'akoma ku kazindaalo nga nze wendi n'agamba nino munene gwe abannanga agenda okujja mukole kati of course obwongo nga bugaba vice president oba kiki nga buli lwakomawo agenda mebega nadda ku simu n'akomawo n'ayogera tuba tuli awo ng'omwana empologoma ya Yemagere
enduru twagiwulira wabweru aba police simanyi babawusa agenda okuyingira muganda wange ne social distance ne bigwawo kati awe wava abanyivu mondo kati mondo chovola mondo byayogera bitufu si bitufu lwansonga agamba fayiro twalikonze Catherine Noli Hillary bavaako batya nenjisigalako bamulemezako ku fayiro ebya mondo biringa ebyange nagenze nenda bara pisiweruwe nagamba yasese omanyika kati omusawo gwa gukute direction nagondala ne gundi police standard unit omusajja atunda batendagana nagamba wisdom ani ono gwagula ani yagula nti Alice Nalomba ani yamuguza Suka George yegana nti nedda gwatojira muwa nti munaye nali witness nange simanyi ti ani yakuvunana kuno musango nti wa polisi wammwe olana bo polisi obewunya eyaguza oyo muwala ampabira wali yakwa ne statement nagamba mukwate emunze n'omukazi Mastura wamulaba nayini ttaka neba bagoberera kati mondo yabadde tasola mondo wegutyo nti tosola kuba na fayiro nga muliko basatu ne bukeeranga gwasigadde ku bomu nga twakwade ne explanation kati mondo yabadde tasola pressure zo ate ku fayiro gunene yavuddeko wa kabina Catherine atula bwatyo palala papa nakurat omunyonyole mondo Catherine yatunulera naga mondo are you there kanji kuwe fayiro kati mondo naje mukasukira ne baje mukasukira kati mondo jukira azitoa kiro bina au in between mukasukira ne wano enkaga zali zimaze vaako gwomanyi mondo okulinyaawo nyonyi yakola omanyi mondo mugezi yasoka na confirming nga ku status ye nateekako BBS bamuyise bitabyo nanaranga program zagenda okola mu week ala mondo oli wakabi bana bafala nze nagamba Faruku fe tukuze wano ngokuli fa abaana b'officer tukuze wano ngokufuna eddala olaba wandegeyeyo ngofuna eddala lya mbega nova ku ddala lya kopolo nodda ku lya sergeant wayinanga okubeera nga oyina omusango gw'okoze n'ogusa mu mateeka mu bulungi right now bave makerere wano najja nafuuka captain wabula ekizibu kya mondo ati uliriza kati mondo ani agambe mwalabye bino ebisajja ebinene ebitubba ssente mulowooza mondo ani nabyo byonna binene biti mondo kati kankubulire anti kati so what banonyeza konyi talabikoloza mondo yanalabika kati uliriza kankubulire mondo embalwa gyawandise nze manya tuse maaso ga president kati mondo kyakoze which is good ojja kula omanyi government za Africa jaja abeerawo naye wabeerawo deep state osegera government kati deep state government weba yabatuuseko ebbaluwa basobola omuwolereza kuba mondo alina ne contact zasobola okukubira ng'ali out of the country naye ate ekyabadde ekizibu ng'ali wano kubanga bamukuba nga tebamuganya kusinkana president okumanya kino sirika ojjukira senkagale wamwe ow'ekiwatule yagenda n'akwata essimu nga president bitya okimanyi nti bapasita abagenda okusabira president Museveni mondo yaliko naye okimanyi nti teyamulaba kwogera naye kankubulira ekintu kimu Faruku kyenjaga bagamba nammwe abatulaba waliwo babloga bemulaba nga bagenzi ba president naye nga tebafuna nabo chance kwogera nabo nga bafaanagana nga gwasigadde wano kyovula babawo emitwalo 10 ekinene 5 z'amafuta wuliriza mondo waliwo yali ne bapasita Bugembe Mbonye awo yandigambidde president ndiki naye osobola osanga nga waliwo yali emabega ga president nga muga n'okola ensobi eno ogirabe nja kulya otegedde kyegamba kubanga mondo agamba atya nti anoonyeza president abuze ate nga abadde wali mu kusaba kati mondo byalina biplayinga nga ali wabweru wa ggwanga era kyakoze kirungi wabula nze kye nabadde mmanyi ekifu kye nalabye looya we kugenda gamba mulamuzi nti mondo yabadde alwadde covid n'agenda mu busimanyi nagambye ono looya awerereza mondo mufu nnyo powered by Chama Kotwa basangibwa ku Spana House near Workers House duka 321 bakola fashions zonna bakuteeka babeera ne bakolako ne bakwambaza ne baku designing bulungi nnyo bakubireko sawa zino ngana fesozo wali nnyo agamba nti oba olina byotunda nga biri mu mbeera nnungi bakubireko kati jagala tuveeyo YABADDE agambye ebintu bya kubeera president w'abayimbi abikoye awanji waawo ekintu kyammwe kiki yali atukoledde ng'abayimbi atuwe ekimu
gwe bukyora ba YABADDE gwe mbulira kyali akoledde abayimbi mukulembeze bwe taina budget mwamu wa budget kati uliriza yabijja mutamanyi tasola jimu watufunye problem ye magerato yongereko muyimbi omulala tukube tochi mu nsonga za YABADDE no YABADDE kyalemwa kiri bwe kiti bwe yajja okulembera nengamba YABADDE during campaign bolemo okulobingira abayimbi sente ojja kuba omukulembeze wa Wuma wa Uganda Musicians Association akyasinze okulemerwa kwa during campaign ye period y'okuula President Museveni nenze manyi YABADDE ekizibu ekyamugwako yagenda ogezaako okulumba nga bali bamugamba naawe waffe tuva akasofi kakolanga nnyo nga kalumba afya ne kati YABADDE eyo lotagirina ate bali balumba banne tasobola golaba bakuta abayimbi ayogera bimeka katono otegedde kati YABADDE okubeera president wa Wuma n'obutabeera zero yes ekyokubiri YABADDE akyali active actually kino kakigamba abayimbi be Uganda teriyo mukulembeze bw'osobola kulonda nga mukulembeze w'abayimbi ng'akyali active mu kuyimba tajja bakola obukulembeze bw'abayimbi ba Gospel Federation ya Gospel ebadde ekoze nnyo kubanga abadde agikulembedde la NEC yali yalekerawo okuyimba Wisdom ne mumyuka nga siri active mu byakuyimba naye kakati tosobola kuddya YABADDE akyalina obukazi bwakwasaganya akyalina famire akyaleeta hiti akyafulumya ku TV bajja mugamba tetujja kukkiriza music okukuba oba olumba government nga wayi kyetaaga okuyimba kati kituufu obirekulira tu asobola okuba yalekulidde ng'amanyi ne weesimba otagenda kuyitamu anti kati yajja kumaliza kisanja kya Sofi omwaka era gubadde guweddeyo ng'akimanyi weesimba otajja kuyitamu ebyo byonna obibaza sikiraba kiriwa omukulembeze yenna atakoze during campaign aba takoze olaba nze Wisdom nkoze nabadde ggulu ku billion 10 zebagenda okwa art industry ku mukono gwange kweziri nze Emakarosi Bujingo Ragadi omukyala Anita Seriwajiba kati yaluwa tabadde kyenkugamba takuba simu nti kyekigenda Maaso Wisdom nyingirire muwa Sofio yakuba Wisdom kaka kyekiro program nono mwalani fina masanyalazi yes fina ali active kati nkugambye fina ali active kati fina amanya administration amanya okurobinga ate mukazi abeera wano n'abantu fina kakati YABADDE ali ati pula mwagala bwa OS obukulembeze anti bwa Uganda bwoba mukulembeze wanu golonda OS asobola naye ate olina okulonda n'omuntu ng'asobola okwadvocatinga n'okurobinga ng'alina contacts kati OS nze muwa akalulu omulangira Suna sikogamba kakati omulangira Suna nze mulonda wanu ategera byakola 2 amanyi management kakati kyababulako kyokka contacts asolo zijja kuba Wisdom kubanga ne bana naffe abazifuna contact tetwazalibwa nazo naye kyali active mu music kubanga tali nnyo anti kati osolo sanga omuyimbi nga ali active naye ate nga alina amanyi administration ate nga alina ekibuli kati omulangira Suna alina kyovola asobola okukuba oluyimba n'agamba President Museveni tuggule n'alukuba alina ekibuli ate YABADDE yena takisobola kakati omulangira Suna ajja kubeera wavuga lwaki abayimbi balwanye nnyo YABADDE kirabika wabaddewo YABADDE kimu kyokka YABADDE si muto nawe musajja mukulu YABADDE alina ekizibu kimu yeetwala nnyo nga corporate tayagala kumanya kati ebyo abantu tebabyagala otegedde kati olaba Beno Kibuuka yaliko wano nga wakabi mukulembera naye nga ali approachable musajja mukulu alina kyakoze awuliriza naye kati YABADDE osobola okunyumya naye nga ali bwati atunule kyeki kye nagambye nti wane Uganda mu Africa naddala ffe bantu group abava mu bantu group omuntu osobola obutamuvuma naye n'omulaga attitude n'anyiiga kati Beno Kibuuka yalinga wano nga woba oyogera naye ababwati nakuwa ne answer nakwata n'essimu kati ate YABADDE osobola okwogera naye nga gwe nga watunula eno bwatuna mubire bwakola bwati kakati ensonga yeno ja naye Kaye kuva mu ntandikwa bagravity bonna nga tebakkiririza mu YABADDE kiki ekyaleeta anti kati no nze namukiririzanga kubanza omu kubamulonda namukiririzanga mu YABADDE but expectations zaffe zaali waggulu ate nafuna challenge ya COVID kati kiri kwegamba olaba nze mbadde muwagizi wa Joe Biden
neno covid akubya America yambyeko Joe Biden okuwangula kubanga Trump yagikwata bubi mu ngeri ya kisiru very arrogant kati mbisana bya covid waikibenda kagamba yali aliso sagara kumanya kati ate covid na muzika lwansonga singa Sophie kankueleze yali president wa Wuma during covid Sophie yandi nonyeza president paka bafunira abayimbi nala banakawunga kebafunira Wuma twakalimunze rwagadi ne fina ne woto yadi misweta wa Wuma ali mu sexy ili wabo tumalirize ne mama bazigize mama awards bazi cancel nesa kugamba chichichi anti nagamba kani oyo ababbi nafe katonda tulidde inze ne timu yange n'abantu abava mu ministry ya foreign affairs tourism twakola abantu bali 17 muzeyi na forminga chibaita national organizing committee ya mama awards nga kamuntu yatukutwala yali minister wa tourism president nalonda kamuntu oba yategere binava mu bululu nti bajja mutwala mu court namutwala mu ministry ya constitutional affairs amuyambeko nga tugana yingira mu kalulu ne baleta Kiwanda tyatula nko mu meeting zaffe okuleta mama wana otegedde Kiwanda we yajja ababbi ne bamukwata bwe bamukwata kyokka mulokole n'agenda n'akola bye yakola ne tukuba omudomo kati bannayini mama awards ekisooka kati abakantu kano twabagamba tibannange Bob Wine omulaba agenda vuganya naye tudduke tusayininga naye contract ab'ekitundu ku mama awards nti ngo bagana chobola baleeta kano kakabuto kakabuto kano nankani kekanyako ono na ayimira bwati kana ka Bushington beba karika kyekugambya anti malala akabuto anti uliriza yalimba kweni BS nenzija kweni BS nemuga 1 million 5 yalimba mbuje yaleta mama awards nengenda kweni BS nemuga 1 million 5 wa date obukakafu bulgalaga tiyaleta mama awards one Bush mbade manye yabadde mu kintu ekyo bamuletanga mukozi naye baleta Isaac Ruchi naye before nga bakapere bakabubuto tebana bakujja twagamba mugende musayininge n'abantu aba musayininge ne Bob Wine nga soroziranga musayininge ne Eddie Kenzo musayininge ne Chameleon musembye kitabani kyamwe kyemwagala ennyo Bebe Wool kakati ne batujerega ne bagamba Bob Wine tasura zijjamu nti ate Eddie Kenzo awo yalinde ate Chameleon tebagala kati bwe baleeta lisajja lyabene nga oyo tebaga nti yagwa yagamba oyo temomoleta oleta Chameleon oleta otya awards mu Uganda oleta otya awards mu Uganda no uliriza Kiwanda omanyigo yakozesa okulwe lindako nja kunyonya mama naye nazinnyonnyola dda nti ffe twakola nga mama awards okujja mu Uganda twakola benchmarking Nairobi Kenya ne tugamba report ino sebo your excellence mama awards wezijja mu Uganda zisobola okuyitanga we zaali e Kenya wabula dira ministry ya tourism ofusing omuntu kakati ofusing omu tu nti tugamba aba MTV base batukiriza tukole stage nya tujja kole ya north west east central kangereze mu north nti mama awards tugenda kola stage ya mama nga tugenda kuleta abayimbi ba northern bayimbe nga 50 nga tulina bajjaji naye nga tulonda kaaba babiri ne mu eastern ne mu western nga tezinaba kati abo abantu avudde mu region nya be bantu 8 be ba winners tubateke mu village naye kisinga obukulu mama MTV base ejja kubeeraga ezo stage ng'eyeggulu bweneziraga ku MTV base ekigendera kyaffe be bayimbi ba north okushowcasinga showcasing their talent okimanyi bulungi nnyo nti Cindy yali mu Coca-Cola siye yasinga yavaamu nga star omuntu asobola obutasinga wano n'afuuka star ne Winnie Nwaji yes despite of kabinake naye yajja n'akola atya yes kati muzeyi n'akitegeera nti no bana kati abasajja ayo twanyonyola abamamazi ne bakkiriza ne tubaga twagala ebyo mbiragewa ekyokubiri ntujja nti tudire Cindy tumutwale nga Action Falls ne bandi ye ayimba agikubaawo mama mujje mukwata performance nga ali mu music
olinga yaliyo ne tumuga omanye kyaliwo nalaba bebe wulu wa mwenga aliko NBS anikat Edison namugamba nkusiba nga bebe wulu agamba nedda mnade Nigeria mu paaka zino era MTV base yaziraze Edison namugamba nkusiba sente tebanabira ne kasuku namugamba nedda why ababbi we bazijjamu ng'okuddira sindi omutwala mu paaka omusasula akube music bakwate yo performance nga ibalage ebisoro we balanga action falls ababbi n'abatagaliza Uganda babiyingiramu ne babisazaamu ne bakwata bebe wulu n'aba Nigeria naawo mbubalambula ebyo tebasola biraga kwa MTV base eraga entertainment kati ebyaffe babisuula now mama awards bagenda okugattagatta mbani bebagamba okukola oba brand yaayo jukira Khalid gwoleta Uganda omuyimbi waayo Bobweni gwe bamanyi mumukubye migo na tear gas atambula plate proof kakati golowoze nti mama was teye scam otegete kakati tuge tekati Rwanda genda sasureji kati obubbi obuli ati twasasura zino kati obubbi obuli wano bungi we baba mukubba ziri ne kule chovola mu kasajja akabuto kaguze ne motoka empya yes mugure mugagawalire mu bubbi sigale kale ate kirungi Katono tasola tuleka kuba bavu we were not born poor, we shall not die poor. Let me tell you. Yes, avudde nawo. Era kati okudda muzeya ajja kumala kusasula sente ndala. Ne kuluno akakalwa akamusumbu agenda kutemaka abantu emitwe. Hati Rwanda eri bwet. Milioni 3. Va kwezo man sente zibabbye. Ezo organizing and bitya. Kotidde. Kati obubbi bwa wano. Abantu abaleta ekintu ekyo no kiguza family ya wano first family. Fe batukuba Chavala President Museveni alina obuzibu abamukolera ngaffe ababbi we bajja batukuba kicho kiyise ekiyike tu kiyike no kiyika gasiya kiyike kati ne sente zemwaya kale mugende muzipame mutoyi ani afiirwa mu kintu kino Uganda efiirwa President Museveni afiirwa ne government efiirwa kubanga Edikenzo tajja fiirwa ajja sigala nga Edikenzo Chameleon number 2 number 3 again and Basiru osoroti okudde Edikenzo bamala ne bamuleta category twabatako pressure ne tubagamba paraso twagamba paraso yemu yimbi wo mwako gwagwa ne batekawo category omanyi twasaba mama award ne tubagamba bama mujje Uganda mutuyambe mutekewo category ye Uganda kubanga abayimbi baffe be Uganda basobola obutalwaki kati fenga fe tukisabye tugenda olaba paraso tebamutaddemu ko fe eyo family ya mayanja music wano pressure bayitirako Chiwana natula na babiba ebya Bobby Wine bya mama award nabyo obambera italino presidential candidate omuyimbi atom babo otyo ngatogamba ababayimbi bajja kati mwesotinga mudemu sasula sente ndala wonobo sebenga zikomyewo tebajja kugamba nti twasasudde ne balino sasula they will pay tweyanziza nnyo naye muyigo okuwuliriza nga tonasibula aba government yaffe muyigo okuwuliriza abantu kati mufiiriddwa sente nnyingi ez'omusolo ku mama sizokka okuza okuteeka omanyi gwesi tuli milioni nga 5 gwe badde zebakubyo zimanyi anti kubba President Museveni aba ne idea nga mugimuguziza n'agigula ababbi ne bajja katukole tutya but my job is to preserve President Museveni's legacy. 2 kumulabulako bya bubbi kubanga nze sina ganoonya appointment paka kati wano obiraba ate kirungi gwe nno kakule falu bangamba babiraba awesite mwana watamye muti nja kutama mbiwulire lwansonga nze nkyali wano Uganda sigenda kudduka nakatambula ensabiri mwezo manyi what is happening nze nsasira mmondo nzo nzije wano Kampala otambula wano ekikajjo fenewa okonkona ku aseno manyi ati gundi asobola eddabani naawe eddabani wasobola wisdom be basobola eddabani mwamutadde wa Soweto ali mu Johannesburg asukaawe era Soweto anti kati Johannesburg nene erimu Soweto kiri Southwestern Townships obwo butawuni obwabaddugavu obuli mu Johannesburg ali luddawa gyali eyo eddabani nayogera nelisajja lyo waleeta lino Don Bahat ne mugamba yogera address yo mu South Africa nange njogera ali Santoni Kololo tugenda nani akulimbye nga badress yange nate Santoni we naso nga badress yange nate what like ewe mbadde ngenda kuwa sent nzisimbewo tosobola omuntu omu atanga naye singa teyali semwanga singa tasulayo ye gundi asula Santoni
nga ku masiro anti because of gundi semwanga ani oyo gogamba Doni bahati mbo asura ayogere address yange nze nsura Rudport Portview Plot 83 tunuze no gwa kamera wuliriza fa abali nakani Rudport Portview Plot 83 njagala disajjere liringo obote nakani amini lijeri yogera address gwe Santoni tu wa masilo anti wuliriza mbulira watukayo yakuraga yewuwe nze nali surawo kati wuliriza kati ani akulimbye towagiraba ati kati labayo abana bali wamma bana mwa bali South Africa bekoledde wadde babavuma nti muri babbi kasate mubaba na Uganda nze mpagira buli muna Uganda ali South Africa ngoli bulungi abana bana Uganda osanga abana bana Uganda baba sawo baganda musawule kasambanga muri bulungi no singa wano mufufu yes nze mpagira yenna muna Uganda kyonna kyokola kasato ta muntu funa sente zo jango gure wano kutaka kubanga bali baba kutwala kaguddeyo ngeno wakola ki ngoyina tweyanza nnyo gwe yenze kibanyi nti muna Uganda najja nebibbeyo mukweka nze muna Uganda yenna nze muna Uganda ke musanga muso ngaba ali London oba Germany mukweka muswana muyisa mugugu nze mukweka nyumiza hata ba Nigeria kye batusingako omu Nigeria yenna wali atekerawo mbiri mu Nigeria munne na everyone okujjako mwenze Katonda yanyamba nze yasooka yali David awo ni tweyanziza nnyo tweyanze gwe tubadde powered by Sozo Property Consultant bagamba obo ina byonna byotuna bimbera nnungi mwana tu kuba simu eri awo ku scroll baganda baffe aba chama kutwa we bali awo ku Span House ku near Workers House we bali muganda nge Fiona mukubireko anytime aberenga akukolera bu fashion buli obumalayo buli obulumi abayayo